Katikkiro Charles Peter Mayiga alabudde abakwasa amateeka okweddako nga bakwata abantu nti wadde olumu babeera mu nsobe babalekera eddembe lyabwe ery'obwebange. Bino Katikkiro abyogeredde ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso akakulemberwa Eric Kasirye bwe babadde bamukwasa alipoota omuli emisango 750 gye bafunye okuva mu bantu nga givudde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Katikkiro asinzidde wano ne yennyamira olw'engeri abasirikale gye bakwatamu abantu n'okubatulugunya kyokka we bamala ne babasuula mu makomera. Kirungi nnyo okulaba abakwasa b'amateeka, abapoliisi, ab'amakomera ng'ensonga eno bagirimu. Oluusi tulaba abapoliisi nga bakwata abantu nga balinganga abakwata oba emigugu gy'endiboota. Endiboota bakasuka bukasusi ku luule. Naye omuntu takwatibwa bw'atyo. Kubanga eddembe eryo lyojja ku munno naawe biri kuggyibwako. Muganda agamba nti seruka mama yute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma. Asabye akakiiko kano okussa amaanyi ku bantu abatulugunya bannamwando nga babagobaganya naddala nga baviiriddwako babbaabwe. Kyeyagambye nti kikyamu kuba babeera basigadde mu bbanga. Omukazi olufiirwa bba ab'ekika nga bajja nga bamugamba nti wano si wa kika kyo. Omukazi yava ewaabwe n'afumbirwa mu kika kino emyaka 6 ewaabwe yewa gy'omugamba agende. Ensonga ezo zeetaaga okukwatibwa amavumbavumba. Asiimye aba Wakiso olw'okutandikawo akakiiko kano n'ategeeza ng'Obwakabaka bwe bugenda okukwasizaako disitulikiti y'e Wakiso okulaba nga bongera okulwanirira eddembe ly'obuntu. Era enteekateeka y'eddembe ly'obuntu ng'eno ng'eruubirira okujjuna abantu ab'ekikula kino ffenna tuteekwa okugiwagira. Ssentebe wa disitulikiti Matiya Lwangabwanika asabye Obwakabaka okussa amaanyi ku bantu okumanya olulimi lwabwe. Oluzungu tulwogera ne talwogera bulungi ate ne tulwesibako ate ne tutatuukiriza n'abantu be tutegeeza kye baagala kumanya. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Beth Ethel Naluyima ategeezezza nti okulwanirira eddembe ly'obuntu kye bakulembeza mu paalamenti era ne yeeyama okwongera okukwatagana n'ababaka okulaba ng'obukiiko bufiibwako nnyo. Kubanga twagala ensonga z'eddembe ly'obuntu mu Uganda zireme kubanga zisekererwa. Eddembe ly'obuntu lino lirina chapter number, the Bill of Rights. Yakulira akakiiko kano Eric Kasirye ayogedde ku misango gye bafunye mu myaka 5 ng'egisinga givudde ku bagobaganya abantu ku ttaka. Abantu bagobeddwa nnyo ku ttaka mu Wakiso. Ekirala abazadde basuddeyo ogwannagamba okulabirira abaana baabwe. Ono era ayogedde bye batunuulidde okulaba ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa. Twagala okulaba nga tusikiriza disitulikiti endala zonna okubanga nazo zitandika obukiiko bw'eddembe ly'obuntu. Oluvannyuma Katikkiro atongoza akatabo kano. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Tambo ekyo kiba bya Katikkiro.